What about you? Come. What's the matter? Pastor najja wano nga alina obuzibu. Omwana wange ono atatuula tayavula alina omwaka gumu n'ekitundu. Muleke okwata omwana. Najja wano n'oŋŋamba ndeetera omwana wange yaliko obuzibu. Damo nnyonyola. Explain. Pastor najja wano nga alina obuzibu. Omwana wange ono tatuula tatambula tayavula. Najja wano okunsabira n'oŋŋamba ndeete taata w'omwana wange yaliko obuzibu obuganya omwana okola ebyo byonna. Taata w'omwana y'oyo. Is he the one? Pastor. Chichi. What is it? This lady once came Wanji? here. Yes? Wanji? Taata w'omwana anyiize nnyo. Lwaki mukambwe? Why is he tough? What about that one? Let them go to where they came from in Jesus' name. What happened to your child, gentlemen? So, Changambadde ne mukyala wange banga ddene namujja mu ssomero ffenna twali ba studenti nze ne mmaliriza naye we namaliriza bwe nti nali nga ali wansi ku kiraasi yange naye ngera nali namwegomba ne mujjayo mu ssomero ne tubeera naye ebbanga lyemmaze nalye nenzaalamu ono omwana naye ebbanga lyetumaze ne mutabani wange nzadde mukyala wange ono omwana teyeesobola ate nze nga famire gyenkuliddemu tuli strong wadde tuli bampe bwetu naye nga tuli strong tulinaamu yadde mu famire yaffe yadde n'omulema n'ogwo era ekindeese wano nga ndi munyiivu mukyala wange okuzaala omwana tasobola kutuula tasobola kwavula ebbanga liyiseewo mami wange amukubira emmeeza ne daddi wange amukubira emmeeza sibamwagala nenze nga mwagala ngayi ekindese wano nga ndi munyiivu ye kenyini yasite nandeeta wano naŋŋamba jangu nkutwala eno eri omusajja wa Katonda asobole okubaako kyatulagira kyatulagula kyatusabira n'ekindese wano nga ndi munyiivu bankubira emmeeza mu famire yange batuuka okunkyawa kungobaganya omukazi nze mwagalanga nde mu famire yange azaala omwana tabilonginga mu famire yaffe kyekinnuma ndi munyiivu lwa nsonga mu famire yaffe temulimu mwana nga kati omwana tatuula mwana tatuula mwana teyeesobola isoke tofaayo kekana kakana. Calm down, don't be so tough. Hey. Okay. Kale. Mugende munaku 12 ajja kuba ateredde. Yandese waneno nga tugende wa musajja wa Katonda omwana asabirwa awonyezebwe kati kyekiki bangamba na 12 nze nkoyo kyayibwa mu famire yange nze kyazawo gye yaŋŋambye ntwale omusajja wa Katonda tuwonyezebwe nkoyo kyayibwa mu famire yange mbikoye oba kyekyo sigala n'omwana wa amdeka kati sebo kyekikuwe
Kati lwaki wekyanga buzibu ki? What is it? Soko je sebo. First come. Soko je. First come. Ekimunyiza. Nze nkoye embeera eyo. Kati kiki kyoyagala? Nze kinnuma asitudde n'andeeta wano eno. Nze kinnuma family yaffe tetuli mulimu yadde mulema. Anti nkugambye lindako. Wait. Oyagala omwana wo kuwona? Njagala andeese nga mukyala wange. Genda ogumiikirize. You can be patient. Genda ogumiikirize. Munaku 12 omwana wajja kuba atudde ayavule munaku 10 in 12 days. Waje ekindeese wano mukyala wange ansitudde n'andeeta n'angamba beera n'okukkiriza. Musajja wa Katonda agenda kukola ki? Kusabira omwana abeere ng'ateredde. Naye ate ekinnuma ate era nzireyo mu otuufu nga kinnuma nange ng'omuntu awo. Nze nga nina okukkiriza njagala omwana wange era atereere. Namukama omusajja wa Katonda wange awogambye okukkiriza. Yange kinnuma. Ennaku 12 mugende Mukama. 12 days you go, let the Lord set you free. Genda Mukama basimu. You go, let the Lord set you free in 12 days. Ajja kuba atandise okutuula. And he'll have started to sit. N'okwavula ayavule. To crawl as well. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Sebo beera n'okukkiriza. You have faith. Katonda waffe tetumuteeka ku tension. Our God is not forced, you know. Awe sensing. Gamba nti ali Yesu. Say, oh Jesus. Buli kimu kyonna. Each and everything. Njagala mponyezebwe. I want to be healed. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Omukyala. Lady. Okwasa omwami w'omwana. You give the child to your husband. Sooka mumukwasa. Kale mumundeetere wano omwana. Okay, bring the child. Give me the child. Mukama nyanjula omwana ono mu maaso go. Father, I present this child before you. Guno omugongo ogutalina maanyi. This back that's weak. Njagala gufuna amaanyi. I want it to receive energy. Era atereere. And I want him to settle. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Njagala atereere. I want him to settle. Omugongo guno. This back. Ngusimba wansi ku ttaka. I plant it on the ground. Omwana ono atereere Mukama. So this child heals, Lord. Njagala atereere. I want him to settle. Musimba wansi ku ttaka. I plant him on the ground. Njagala atereere. I want him to settle. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Muyite. Call him. Muyite omwana wo. Call your child. Omwami enyini kale muyite. Okay. Muyite. Call him. Muyite. Both of you. Mukisa. Mukisa. They are trying to Soko feye eri bakugobye nayo. Bakugobyeyo sebo. Kati ekyokutula kiwedde ndowooza takkiriza nti n'okwavula yinza okwavula. Njagala ayavule. I want him to crawl. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Muyite. Call him. Gende wa maama. Go to your mom.
nkusindika n'amaanyi I send energy into you. agakusindika okwafula Pushes you to crawl. in the name of Jesus. Yesu Kristo. Glory! Glory to Jesus! byolabanga eby'amaanyi waliwo yesu abisobola 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 buli kyolabanga eky'amaanyi waliwo yesu akisobola okwakula okulabanga okw'amaanyi waliwo amaanyi akusobolayo ebyolabanga eby'amaanyi waliwo yesu abisobola okutuula okulabanga okw'amaanyi waliwo yesu akusobolayo byolabanga eby'amaanyi waliwo yesu abisobola byolabanga eby'amaanyi waliwo yesu abisobola yesu wanake nakayuya ayi yesu nawe kakwate nakayuya Omuliro Yesu alisema A mighty hand clap to Jesus. Nayaga sajja. Yeah, microphone here. Akazinda. Wanje. Bagimpe. Enchi. Microphone bagimpe. Yiyo. Bagimpe. Naye. Mabutu. Sikyasobola. Indeed. Sikyayinza. Sikyayina maanyi. I'm powerless now. Sikyayina maanyi. I'm so deteriorated. Sikyasobola. Nzikiriza. He has finally accepted. Eva mbadde nyumba ne mukyala wange oyo muto. I've always been staying with my wife, Ne kansitudde wakundeeta wano. but she brought me Era right ndeese here. enkaayana. And I was enjoying Nga it. ndyanga mpulira ennaku ng'enzita. I was feeling a lot of Ne misery. mugamba biki byondetedde wano okunnemesa ki. Okwebaka ate olese wano nnumirize wano ennaku. The problem is so Nga huge, kintudde ku mutima. seated on my heart. Naye ndabyemu ono omu wano eno asinza okunzizaamu amaanyi. But if somebody has Ono already abadde wano encouraged me, eno omulema simanyi oba yeeyisa. Wamu omukyala. Lady, Weebale kuleeta bbaawo. thank you for bringing your husband. Thank you. Kyova olaba abakazi ebisajja mubireeta biwalira. That is how you see. You bring Ne them, bibeera n'empaka women, you bring ez'ekisiru. your husbands when they are urging stupid Kale things. mugende Mukama You abasumulute. go, the Lord has set you free. God bless you. Kama abawenye omukisa. Munyiikire okusaba. Continue to attend prayers. Omusajja alemedde nawe. Eh, Katonda wa wano bw'atyo. Our God of this place is like that. Basapulayizi wena n'owunga. He can shock you and you even get Ky'olabanga confused. ekitasoboka. What you see as impossible Mu maaso ga Mukama. before the Lord, Kisoboka. it's not possible.